Mbalamusizza nnyo banyama ne bassebo buli mugyasinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi essaawa ziizino ziri 2:55 ezakayita ku lunaku olwaliro olunaku olw'omukaaga enkya lunaku lwa sande lunaku lwa kutendereza so kansubire muli bulungi mwenna batuwuliriza kindeese ekipayopayo ebadde olwali nabaga nti nina okuwummulamu naye ate mpaliriziddwa okudda olw'ensonga nti waliwo information gyessaagala esule nga njagala mukitegeere so abakatuuka mbalamusizza nnyo kansubire muli bulungi nange ndi bulungi eyakatuuka tegeeza munno nti vidiyo etandise kubanga njala kuyita mbwangu saagala nnyo bariisa yensonga lwaki nzize tubeeko emboozi etonyumya kansubire muli bulungi njala okusookera ddala okwebaza bannayuganda mwenna buli omu gyasinzira okuwuliza n'okulaba nti kansubire muli bulungi mwebali gye mutuusaako engalo mwebali kwagala ggwanga lyammwe mwebali kweberera mwebali na kuzuuka kubanga obwongo kati bugenda buzuuka kifo ekiba tusinga okwagala abannayuganda muzuukusa obwongo mbadde mwebase nnyo naye bwe mba mutandise okuzuukuka obwongo kitegeeza nti ensi tugenda giza weyina okubeera so mbalamusizza nnyo njala okutumira ku bantu bonna abawangalira mu nsi ez'enjawulo abali mu America mu buli province yonna abali e Canada buli province yonna ya Canada abali mu Europe buli nsi yonna y'omu Europe abali mu Africa abali mu Asia abali mu Middle East njala otumirako baganda bange bonna abawangalira mu nsi ya Buyindi okusingira mu kibuga kye bayita Bangalore oba kye bayita Kanataka sijja kumenya mannya naye nga mwetegedde mwenna abawangalirayo ba obbies ne ba ogi mwenna mbalamusizza nnyo kuba nkimanyi ku vidiyo nemuyinza okuba mwe muli so mwenna abali mu kibuga Bangalore abali New Delhi mwenna mbalamusizza atamanyi kibuga kye bayita Bangalore kye bayita Kanataka mu lulimi lwabwe Oluyindi so ekibuga ekyo ekikulu ekibuga kye kimu ku bibuga ebinene mu India so mwenna bannayuganda abawangalira mu kibuga Kanataka oba Bangalore nammwe mbalamusizza kansubire muli bulungi nja kutumira ku bantu mwenna ab'embaali abasobodde okuba nti mbeereddewo pulezidenti wamwe mbalamusizza nnyo njala tumirako ne ku mwannyinaze ono amutasubwa ye buli vidiyo yange agibeerako n'agisaasaanya abamuta mukyala Maria Pinto asangibwa we kansanga nkulamusizza mwannyinaze kansubire oli bulungi Maria Pinto ekansanga nkulamusizza ne banno bonna mikwano gyo buli omu gw'osindikira vidiyo yange n'abaziraba nti mwebale nnyo mwebalirira so mukyala Maria Pinto ekansanga awo nawe nkulamusizza kansubire oli bulungi njala kutumira ku muganda wange Gola Moses of Uganda nzigwe ntera okuyita gogo so Gola Moses Powerhouse Uganda wekutumiddeko webale muganda kubanga oyagala enkyukakyuka webale kweberera mu kansubire nti oli bulungi famire gindabire n'abuli omu yenaasobola okukubanga omulaba kati ndooza nga mmaze okutumira abannayuganda bwenna batumidde njaka mmaze okutumira ndooza katutandike vidiyo kubanga njagala mbawo information endeese malogiba wangende okusookera ddala nja kusooka okutegeeza bannayuganda waliwo ebintu bingi ebitambula njagala mwekkaanye nnyo amaaso gammwe mugaggule nammwe kennyini mutandike okwasaganya ensonga muzigatte muzaawule mufune ansa kyenjagala kubanze kyensinga okwagala kati njagala mukwate ng'ensonga mugigatte mufune ansa okusookera ddala njala kwebaza nnyo nti mu Uganda mubadde mukyalimu abantu abakyalina emmizi n'obwagazi eri nsi yaabwe newankubadde nti Uganda ebaddemu okutiisibwatiisibwa naye nze ekyessanyu kyenna nti abantu batandise okuka njala okwebaza nnyo taata waffe omwami Kibalama okuvaayo olwaleero ng'omusajja omukulu attuludde weŋŋambire nti abantu abakyalina mazima mu Uganda bakyaliyo mukulu Kibalama wobali nnyo okubeera musajja wa mazima taata waffe wonna Mukama akukingiriza akugumye osobole okubeerawo osobole okuweereza ensi eno kubanga tukyakwetaaga mu nsi eno kizibu nnyo nno okusanga bannayuganda abali myaka gyo nga bakyayogera amazima olw'ensonga basinga obusente bubamalamu naye osobodde okuvaayo nowa ekitongole kya Electoral Commission level nowa James Byabakama oyo yazze n'agamba alina ba unknown people abaclaiming okuba nti ekibiina kya NUP kyabwe so nkwebazizza nnyo webale kutujjako olukokobe lw'abasajja ba Electoral Commission nabo bonna abadde beefudde mu kokobe nga baagala kukyusa kyonna ekibadde kitandise okwogera mbwe ekibiina bakiwandiisa mu bukyamu kati ate bwe mubanga mwagala mazima n'obwenkanya President Museveni n'abantu njala kubuuza mwami Kibalama okuva lwe yagamba nti ekibiina akiwaddeyo kyandinze ova eri omukulembeze omupya Kyagulanyi Robert Ssentamu lwaki mbadde mumutambulirako mumukubira amasimu mutiisatiisa mwe sisitimu yammwe okuva mu nsiko ebintu by'okutiisatiisa wakiti mbivaako ebintu by'okutiisatiisa okutta mu bibiringa ebibakolera omwami aze smartly n'agamba ekibiina kyakyusa obukulembeze ne kiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'ekibiina kya NUP era yagenda okwesa mu kkaadi ya NUP omwami n'ayogerera ddala na Rigo Tamzo nabaziseemu kati ate mu lwaki mugenda mu makaage mutandika omukubira amasimu munoonya mwagala motta muze mu makaage for what bwe mbanga muli genuine mwagala change lwaki mulemesa abantu n'okutiisatiisa abantu
ebintu by'okutiisatiisa byakoma dda era mwami Kibalama essaawa zino bwafuna ekizibu tugenda kumanya nti gavumenti ya NRM yekikoze ne President Museveni. By the way, for your information, njagala nnyo mbere very careful nnyo President Museveni ne gavumenti yammwe ensi ebalaba. Ns like mistake gye mukola okutta omuntu yenna politician oba public figure ne munnayuganda nga mubuse muntu ebitategeera public etegedde nti kati mubadde nga mukozesa system eya intimidation n'okugezaako okutta bannayuganda. Kati mwami Kibalama bw'aba yawaddeyo ekibiina mwate ne mmanya nti ekibiina bakiwadde ekyo mwali mwagala okusibirawo Kyagulanyi Ssentamu, lwaki mugenda mu maka ge, lwaki mukubira amasimu okwagala omutiisatiisa? So yensonga lwaki tubagamba nti Uganda yalimu abasajja abakenkufu abamazima nene mbajjamu ne mbamalamu. So mwami Kibalama njagala buli muntu ali kuno at least twala obudde owe okwagala ko okubira omwami yo mu ngalo mwami Kibalama nti yomu ku basajja abakyayina emmizi abasangibwa mu Uganda avuddeyo n'akikola loud and clear nti mutiisatiisa era mwagala mutta, naye agambye kyonna kye mukola kyabwereere, ayimiridde ku mazima. Ekibiina kya NUP yakiwaayo era n'akiwaayo mu butongole n'akiwaayo mu mazima. So mwenna bali ku nsonga eyo mugende munune ku vvu, omwami ekintu akisiirinze, mugende mukole ebiddako. Ekyo nga nkimaze ngenze ku nsonga endala, kati video ntandise bwenti. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba coordinators be bonna abasangibwa mu bitundu by'Embale bakola enteekateeka nga bagenda kukyaza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'Embale, ayogereko n'abantu b'Embale bonna abagisu abasangibwa eyo n'abebika ebirabo bonna abasangibwa Embale. Ne bakola enteekateeka bulungi nnyo, ne bakwata balina okwogera ndoze badde radio, naye nga radio eyo kyetutegeddeko before nga omukulembeze yatannatuuka, radio babali bamaze ogisasula kadde kamu emitwalo 2 nga sente ze babasaba okugenda okukolerako program eyo, yani badi between 2 hours 3 hours ne basasula million mu mitwalo 2 ne bazowa in cash. Program ne schedule ngade ya lunaku lwaleero ku ssaawa zibadde 3 mpaka ndoza ssaawa nga 5 awo ba mukaaga program ebadde n'okutandika. Naye in principles omuntu oba kusasudde sente olina omuwa service olwa sente ezo. Naye mu mbutamanya tetwategedde nti abamu ku bantu b'opposition abaali bagufudde omugano okubeera mu opposition nga tebaagala kuvaamu be babadde emabeggawo okukyankanya program ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakolagana ne police. Radio eno esangibwa Embale bagiyita Bugisu Cooperative Union FM oba radio, nga tukimanyi bulungi nnyo nti Bugisu Cooperative Union kye kimu ku bibiina ebya cooperative ebyasigala mu Uganda byokka. Kino ekibiina kikulembera omwami owa FDC omugisu gwe bayita Nandala Mafaabi. Information gyefunye ku meza yange etegeeza nti Nandala Mafaabi y'omu ku ba shareholders abalina stake ennene mu radio eno, era yakozesezza influence ye nga shareholder oba nga director okugamba ba staff ne board ya radio eno tebageza ne ba hosting Robert Kyagulanyi Ssentamu, either radio agenda kukolaga ne government bagiggale, either Kyagulanyi Robert bamudize sente ze oba akolaga ne police oba n'abamu abakozi bafiirwe emirimu gyabwe. Ekyo yakikoze okuva olunaku lwe yategedde Robert Kyagulanyi agenda kujja Embale, agenda kwogera ku radio station eyo. Tekyabamalidde omwami ono Nandala Mafaabi n'akolaga ne state ne bayimbula abampi n'abawanvu nga bakozesa state agents, state machineries, police okulanda balemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Batuuse to the extent okutandika okusuula emisanvu mu kibuga mu nguudo zonna eziyingira ekibuga Mbale n'ezikifuluma nga banoonya mu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli motoka ebeyingira ekibuga ekyo. Naye tebaategedde nti omukulembeze waffe kye yasooka okumanya kwe kumanya obukodyo bwa gavumenti bwekozesa yali yatuukayo dda ennaku nga 2 before nga tannakutuuka lunaku lw'enkya n'abatebuka n'abeeramu era abadde mwetegefu ogenda okukola ku radio okwogera ku radio eyo. Naye olw'okuba nti omwami Nandala Mafaabi yabadde omu ku ba board of directors oba nga y'omu ku ba shareholders abasinga obunene, yakozeseza influence ye okuba nti bali under the government nga bakola obuvuyo bwabwe n'alemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera ku radio eyo nga bakozesa poliisi okudispatchinga abantu n'okuba kubatiya gas. So njala bategeeza officially nti bwe mulaba nti omuntu abadde yeyita opposition ng'ate alemesa enkyukakyuka temwebuuza ni gwakolera. Recently nava ne mbagamba omwami abadde asinga obuvuyo mu parliament nga yeebuuziza amagezi yoyo omwami gwe bayita Nandala Mafaabi, ebintu byakola byonna abadde abikola nga beekweka, kati yessaawa ey'okuba exposinga okumanya ekituufu kye bali. So Nandala Mafaabi we bali nnyo ssebo balira ddala tukitegedde olwaliro nti gwe mu opposition mubadde munoonyayo mugaati naye ng'ekituufu mukolera NRM mu gavumenti ya NRM. Tukitegedde bulungi nnyo nti era ne radio yennyini oginamu omukono ebitundu za nga 5 ku buli 100 gwe amanga shareholders ne ba board of directors. Era tukwebaza okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okukola ki okulemera okujja ku radio eyo. Tukwebaza omulimu gwe bali nnyo gwobalira ddala era ogutuukiriza. Nino wankubadde aganyu bamulemeseza okwogera ku radio abantu be
please basobodde okubanga basobodde okumwekuŋŋaanyirizaako n'abakubira ku jambo n'atambula n'adda ewaabo bwe mu Kampala ekyaddondo gy'asibuka era gy'ali kati emabegere era atebenkedde mirembe. Oyo nno mumaze njagala genda ku information enkulu endeese. Information enkulu endeese newankubadde mbadde siri wakujjalira era n'eddoboozi muliwulira mbadde tiriwumudde bulungi. Njagala kubategeeza nti bukyanga President Museveni atandika okweyagaza ebyobufuzi abadde alina ekintu kye bakola nga mwe temukimanyi, njagala nkibategeeza olwaleero then ntuuke ku nsonga lwaki Kitatta ali bweru, lwaki Kayihura ali bweru, buli kimu nkibategeeze bulungi mukitegere bulungi. Ekisooka, President Museveni yamanyirawo at first nti bannayuganda tebamwagala, n'amanyirawo nti abantu balina okukozesa be bantu be yajja nabo okuva ewaabwe, ffe gye tumanyi nti yava Rwanda. Kati President Museveni mu nsiko nawana okutuuka ng'afunye obukulembeze yakolanga ekintu kye bayitanga yasiganga ensigo mu kitundu wayagala asiga ensigo emere olw'ebigendererwa bye. Bw'amala okusiga ensigo eyo n'agikozesa kyayagala okukola, ng'ayinza okusindika omuntu mu kitundu n'abeerawo n'atandika okuba ng'amanya embeera zammwe n'amanya ebintu byammwe ebikolwa byammwe buli kimu n'akimanya, nga buli kimu bw'amala okimanya kitwala President Museveni n'amanya. Kati ekyo bye kimala okukikola n'atandika n'okusiga abantu abalamba bategeera n'abasiga mu bibiina by'obufuzi batandika okumanya ani yaani, okumanya ki ekituufu ekigenda mu maaso. Kye tuyita yasindikanga abantu okuva mu gavumenti ne bajja mu opposition. Bwe bajja mu opposition baakolanga ekigambo kye bayita profiling. Bwe bakola ekigambo profiling ne bajja ne bamanya tutandise serious politics nti mu kibiina kya DP twagala kusigayo omuntu waffe, nti bwe tusigayo omuntu waffe agenda tuwa information gye twagala. Information ki? Baagala ku scoutinga muntu ki alina amazima n'obwenkanya alemera ku nsonga yagala Uganda era agenda otulemesa, ng'omuntu oyo akola kye tuyita research, n'akola summary, n'akola documentation, n'akugikola ku muntu oyo, n'akola kye tuyita profiling, n'agisindikirwa President Museveni. President Museveni bw'afuna profiling y'omuntu oyo nagwamanyi ntasobola mukyusa ng'atali mu opposition n'oba ng'ali mu government, kyakola ng'akola enteekateeka zonna eziraba nga bakusaanyawo n'ovaawo. Ekintu ekyo ne bakikoledde ebbanga ddene. Assassination plots zonna abadde mu government abadde mu opposition abantu okulanga babateekamu bambega okumanya endowooza yaabwe n'entegera yaabwe, bamaliriza abantu abafudde. Amanya mugamanyi mangi abadde mu gavumenti wakati n'abatadde badde mu ludda oluvuganya n'abatadde mu ludda oluvuganya badde bakikola ekintu ekyo. Kati n'olwaleero we twogerera, President Museveni yalowooza nti bannayuganda bajja kusiima okuwummuza musajja mukulu Kalekyezi Kayihura ku bwa poliisi. Olw'ensonga nti President Museveni yamanya nti ebitongole ebimu bibadde tebiri mu bantu be, katugambe nga amagye gabadde galimu abantu ab'engulu, abasoga, abagisu n'ebika ebirala. Abaganda bo baganda okugenda mu magye, ekyo ngo bakigaana omuganda takola bwaba security ko ekyo ne bakigaana ne tugalekera abantu bawala, ne tuddira ne poliisi n'ebeeramu abagisu, abasoga, abaki, abalugwala n'ebeera eyo. Kati kye yakola mu kukyusa system ye okutandika okuba nti buli kimu akinamu monopole, kwe kuddira General Kayihura Kalekyezi n'amuleeta mu poliisi okutandika okurekrutinga abanyarwanda mu poliisi. Yensonga lwaki kati mulaba buli DPC, RPC bonna basinga obungi mu poliisi baggwanga limu banyarwanda. Bw'amala okukola ekintu ekyo, Kayihura n'amulagira still akole force out of police. Eyo gye mbadde mulaba eyitibwa ya LDU, eyitibwa y'abakiboko squad, eyitibwa bakijambi yalaati, n'agenda ng'akola forces within the forces, nga mulimu n'abantu abalina amaanyi agali extraordinary agasulwa n'omuntu individual n'ajja n'alagira RPC njagala omusibe bugundi mumumpe mutwale. Kino kitutwala wa? Kitutwala nti essaawa zino Kayihura ng'abadde akyaliko. Mu Uganda mubaddemu bijambiya, mu Uganda mubaddemu okukwata abakazi, mubaddemu okutta abakazi, mu Uganda mubaddemu okubba boda, mubaddemu okutta ba boda n'okuba nti boda yali efuuse ejje ezzibizi mu gavumenti ya President Museveni ng'akozesa abantu bano wammanga. Abadde akozesa omwami gwe tuyita Kitatta yateereddwa olunaku lwa jjo mu kkomera. Abadde akozesa omwami mulala gwe bayita Gearbox ono abadde akolera nnyo waggulu wali we tuyita ku Pine. Era ebiseera bye givuddewo nga Kayihura akyali mu poliisi, Gearbox abadde w'amaanyi nnyo ng'ayogera nnyo, akozesa amaanyi mangi nnyo, kyayagala akifuna akitwala nga twali amugambyeko. Omwami ono abadde akozesa abantu bangi mu poliisi
bulanga bakola ebintu bino mubaddemu n'abantu baffe benyi tumanyi nti bano bantu bwe bati bakola emirimu bwegiti nenga tetumanyi ki bagikola ku lwani kati bwe njogera ku Kayihura nenjogera ku Kitatta nenjogera ku Gearbox nenjogera ne ku muganda gwe bayita Kaigo Moses kansala w'Emmengo Parish mu Kampala Central yomu ku bantu badde batambulira mu system eno ya Kayihura eyokukola emirimu egyagadibenga lenga bagikola ku bannayuganda nze ekintu nkyogera nga bwe kiri kubanga kintu kyogera nga bwe kiri si kisalamu kubanga mba nkifunye nga bwe kiri ate nkimanyi nga bwe kiri kati abantu bano babadde bakolanga emirimu egy'okubba boda okuteralizinga abantu nga bafuna obugagga obutamanyikiddwako nga balina n'amaanyi agasinga naga DPC oba gasinga aga RPC mu poliisi ebyo nambira example badde mizirabye era ne zibeerawo bulungi nnyo bwe ziba zimaze okubeerawo President Museveni agenda okulaba nga kigenda kumwonoonera erinnya kwe kuwummuza Kayihura ekyavamu nalagira bamukwate bamutwale mu kwato marshal bamutwala mu court marshal ne mission endala eyali mu Kayihura gye bamuteekamu yali ya neutralizing abagagga bonna abaganda abadde bakyayina ssente z'ensibo nga balembedde mu business bana abasinga obungi bali makomera abasigadde obungi babasiba babavuwaza abala abafa ndoza mmanyiko abantu abagagga bafa mu Kampala abali abagagga the likes of Kasiwukira the likes of Mugenzi is it Senkezi is it what wali Mugenzi musajja baganda banje bafudde mu bintu bitali bya bintu ebiri bitetegerekeka nenge kibassa government yinyiremo omuntu kono kujjabo ku eliminating abagagga abo abera mu Kampala nga government yalo kuntralize goteka abagagga bayo bo manyi batufu so bonna babadde bazze babatta okubajjawo kati government Museveni agenda okulaba nga kimwononera obululu n'asala wakwate Kayihura muwummuze bwamuwummuza family zitandika okweyuzaamu jukira Kayihura abadde akoledde President Museveni bulu wonna nga ye masterminder okwata okusiba okuba emiggo wepono okutulugunya kati tugenze mu kaluka na akaddako abadde talina ngeri bwasobola kumanagingamu security olw'ensonga nti resources zebalina ntono nnyo amagye ga UPDF ag'origina agaliwo ga bannayuganda tegakyasobola containinga bannayuganda kubanga nabo balegala nkyukakyuka nga talina option olw'ensonga amagye ga M23 agali mu Uganda tegamanyi Uganda abaga kulembera batono special militias baleese okuva e Congo nabo tebamanyi Uganda kati ne SFC yekenyini erimu ebiwayi bisatu nga tasobola kwesiga amagye gano nga ayina ekintu eki either kutaka Kayihura je amukozesa emirimu je n'akakundike kati mu mission yasooka Kayihura baganda bandi bagenda musiba family ya Kayihura nasirikira message nagisikira musana amugamba nti ogenda kunsiba ne osiba nenga guwandagira ngo kola ebintu bino byonna singanzi ja mu public mu court nejogere bigambo ABCD bye twatulanga ne twogera kye kigenda okuva mu public Museveni n'abera scared enough n'agamba court martial omusajja omwe bondi akole ki bamote Kayihura ne bakola ki ne bamuta Kayihura bamuta n'abereyo nga asirise ne mugamba simanya agenze kumujjanja basimanya agenze kumbe jali omusajja asirise nga jali asirise akola investments ze kati Kayihura yengo omuntu yayina already forces inside the forces aina militias inside the forces nga batuddewo bali awo naye unfortunately njala soka bazzayo katono mujjukira abantu abakubwanga amasasi mu Kampala baganti bano badde bagenze kubba mobile money bano badde bagenze kubba dduuka lya musuubuzi bano badde bagenze kubba boda abantu abo bonna tebalinga babbi abantu abo be bantu abava mu magye abali bagawumudde n'abaala abali bava mu magye nga bo bakooye ne bagamba tukivudde mu tukitadde nga bamba ne police naye nga ate babaira ligide kubanga bali mu public okusigalamu nga bakola bali mu public nga bamanye mundu ne basalo batandika okubayita baddemu bali recruiting nenga tebagenda direct mu forces bo bali recruiting kubata special missions either kubba banka kubba mobile money kubba basubuzi na kutta naye nga bakola mission eno okutandika okuneutralizing abantu abokendeza ku namba y'abantu abamanye mundu mu public kye bakolanga bakuyitanga okuddamu okudeployinga naye nga bagenda okudeploy bagenda kusindika ku mission ya kubba mobile money wogenda okubba mobile money already baba bataddewo bedda lakers omuntu gwe tuyita leka ye muntu ajja mu kitundu n'atuula n'asupervising ekintu kye bamutumyeko n'amanya nti omuntu gwe twagala target ajja ku mobile money lunaku ki abeerawo bbanga ki atambula atya ali atya ayambala atya asula ludda wa kikyakola n'essimu ze nga bazitrackinga abo bayituyita balekers so bagenda ngotuma abaami bano bonna abali bamanyi olulimi lw'emmundu babatuma okugenda okukola special missions already nga baba basindise waliwo balekers nga n'abantu bagenda okukola retaliation police
eya counter terrorism unit already abamu babeera mu leya nga bali mu kitundu baguumisa balinda just signal nti ababbi betu bali tulinze bazze nga bakuba amasasi basaanyaawo so abo tebaali babbi baali bagezzako kendeeza namba y'abantu bamanyi mundu mu public era bakikola bulungi nnyo abasinga obungi babatta ndozo information mugifunye n'abasemba ndozo okufa bafiira ku petrol station eyitibwa nti ya Dr. Kiza Besigye eyawali ensambya era information yagibanyonyola bulungi bagamba abantu battaawo tebaali babbi baali basirikale be baali bazema okusindika ku mission niyo battiraawo enamba ne bakola ki ne bagiwona kati anvudde osaagala kulwawo kitatta mumanyi emirimu gy'abadde akola kyetuyita abadde akola emirimu gyetuyita special ops basobola okuwa omulimu nga government tekumanyi naye ng'okolera government nga naye baba government forces zikutte oba security organs just a mere call awe nti yomumutte tolina we banne bakutadde mu kitabo gya government oli mukozi wa government naye ng'okozesa resources za government okozesa n'amaanyi ga government n'ezimu ku offices za government ng'olina amaanyi go kati abantu abalinga kitatta bangi nnyo mu Uganda abayina amaanyi webuuza wagajja si mukozi wa government so kitatta naye bw'ati bw'ali era wabadde mu kategori gy'alimu emirimu gy'okubba n'okutulugunya n'okutema abantu n'okukyanka n'okudissolvinga abantu ba opposition bonna agikoze bulungi n'agimaliriza kati bwemala okutaka Ihura President Museveni amanya ngenda mu kalulu sina ngeri bwe ngenda kikwasaganya ntya nina okuddamu okuleeta bakavuyo boy okubazza n'asalawo addemu ari appointing General Kali Haikula kyenva mulaba nti recently omwezi oguwedde nga gumu n'ekitundu baddamu ne baga nti Kaihura bazzemu ne babali appointinga ku special duties ne tebannazi clarifying special duties ki era ne bamu ne kati basooka ne bamugaa bamwana nsinga naye nga tebamubulire specifically wagenda kukola neffe nga abamanyi twamanya nti waliwo ekitagenda bulungi mu security Museveni tajja kusobola concentrating mbululu buno nga talina Kaihura n'asooka n'akubayo akayinja nti muleeta n'amala n'amuzikiza kati Kaihura mu kumuleeta yamugamba no nina abakozi bange benina okukola nabo abakozi benina okukola nabo already obamanyi mu abasiba babateeka munda kati mu bakozi abamu kwe kuli kitatta by all means nze nganzo omuntu alengerere mu nsonga zino ewala nategeera bulungi nnyo nti kitatta essaawa yonna agenda kuva mu kkomera era ne mbagamba waliwo n'abantu ababeerayo mu kkomera emisana naye ng'ekiro basiba mu Kampala nga bataayaaya the likes of waliwo omuvubuka eyatanga ba tourist mu Kampala gwe yasembayo kutamutira ku hotel alinaitwe oba alinitwe oyo naye yomu kubabeera mu special operations ekiro mu Kampala nga mwebali so emisana abeera mu kkomera ekiro ne bafuluma ekiro ne bakola operations ezo kati omwami ono kitatta ekimuteesezza kubanga court martial yagamba nti obujulizi bulina era ne musalira emyaka 8 n'emyezi egigwamu olw'okuba nti Kaihura abadde alina okuzannya paati mu kalulu kano ng'ate alina amajjeege ageebwera ogatamanyidda mu gavumenti nga bamu ku bo ye kitatta n'amajjeege y'ensonga lwaki kitatta yateereddwa okuddamu okukola emirimu gino egy'okutulugunya bannayuganda naye kitatta njala kutegeeza ekigambo kimu ovuddeyo ku mawulire n'ogambu ababbu wasobe bana bakusonyiwe emission yo tugitegedde yakubazza kuddamu okukola emirimu gye mwakolanga naye njala kutegeeza ekintu kimu Uganda wogisangidde si eri ne bannayuganda obasangidde si be bali singa muddamu ne muli nti bodaboda zitandise okuba abantu babakuba obutayimba bodaboda zigenda temubuuza bwe muddamu ne muwulira nti Kampala atandise okukyankana na bodaboda temubuuza bwe muddamu okulya nti gundi bamubbye omusubuzi gundi bamubbyeko ebintu bye bamwokyeza temubuuza kikigenda kudda mu maaso kyekyo exactly ekireese abantu bano okukola bwe muddamu ne mutandika okuwulira ebinja bya bodaboda nga birwana nga simanyi 2021 simanyi 2010 simanyi bano bakoze temubuuza kikigenda mu maaso already answer mukoze eki mugifunye Kaihura ne bakrooks be abakuba emigo badde bakomye ku street era njala kubuuza simple answer and simple question or simple question with a simple answer okuva le bateeka Kaihura munda mu nkomyo mwali muzzemu okuwulira ebijambiya question number 1 question number 2 okuva le bateeka Kaihura mu nkomyo mwali muzzemu okuwulira abawale bateekufumita emiti mu mbugo n'okuttibwa nedda okuva le basiba Kaihura mwali muzzemu okuwulira obubbi bw'amaduuka n'obutemu mu Kampala okuva le basiba Kaihura mwali muzzemu okuwulira obukyankano bwa boda ndi babasanze egindi bekuba emiggo boda boda bazitwala babasanze egindi bakola mwali mbuuliddemu okuva le basiba Kaihura mwali muwuliddemu okulya nti pichi zibibwa nga buli nako pichi zibibwa nedda okuva le bagoba Kaihura mwali muzzemu okulaba kye tuyita kibooko skodi abakwatanga emiggo bali luddawa okuva le bagoba Kaihura mwali muzzemu okula ku special members forces
teziriiwo kubanga ono yali commander in chief ow'ebintu bino. Njagala baggula amaaso nga babulira ensonga zino zonna wammanga. Bukyanga basiba Kayihura abasiramu bameka abafudde bwe bafudde bangi afudde omu so singa ulinga Kayihura kwali kubanga ne basiramu Kayihura yayinayo baspies be within the system of the museum community nga inamu abantu be mumpulidde bulungi. Kati gearbox okuvole basiba Kayihura gearbox yali akwana bakabani nga batwala kukifuba gearbox awamba pichi gearbox nga yefudde kizibu mu Kampala gearbox social media ayogera okuvula basiba Kayihura gearbox yabula taddanga mu kwogera. But I bet within a few weeks gearbox agenda kuddamu ayogere. Within a few weeks mugenda tandika okulaba obukokas bw'abavubuka bakawuula abagenda okujja mu Kampala kucyankalanya n'otandika okuwoninga aba people power. Specifically kitesezza kitatta kwe kujja okwanganga abantu ba people power n'abavubuka ba people power. Nenjagala basaba ekintu kimu. Omuntu bwakuletanga olutalo nga tuli mwetegefu twala lutalo mudduke. Omuntu bwagezanko ku provoking nga toyagala kumuprovokinga mudduke. Kyekisokera ddala. So mutegedde bulungi lwaki tata bamutadde emirimu gye gigenda kuddamu ebintu byembaga byonna if they happen again please mutegere kyembagambye kyekituufu era saagala muntu akola ki akiwakanya. Era muddemu goberera ebintu byonna byadda byapeninga mu Uganda bibadde within Kayihura's regime. The moment bamuteka mu komera nebikoma era tibaddeewo. But I promise you bagenda tandikire bakoma nabali basirise bagenda kudda batandika okukomawo. Waliwo wrangles between Kayihura and General Tumukunde ng'akyali minister nga bakayina ebibinja by'abayaaye abatulugunya abatta abantu mu Kampala. Omwali Sobi n'ebibinja ebire by'alipanda n'ebibinja ebire by'abasasiniza bali mu Kampala. Twagala kubuuza lwaki bakwata Kayihura ebinja biro byonna byasirika. Although Sobi tumanyi nti ali mu bisinga by'esseseeyo ali mu kizinga ekimu ku Lake Victoria ewali safe house gye batunugiza bannayuganda babaliisa goonya abalala basuula mu mazzi gwe mulimu gwakola currently. Mwete bwewuunya ebinja by'abayaye bali mu Kampala abali batulugunya baddawa. Ebinja by'abayaye bali bakanya kati between the security organisms byadda luddawa. It's because the commander in chief of all gangs mu Kampala abadde aliwa abadde ali mu kaduukulu. Kati Kayihura ye chief commander wa gangs. The sub chief commander yabadde kitatta. Ate ayinayo subcontractors abalala. Kati mukitegere bulungi nnyo bino bigenda kuddamu bulungi nnyo. Naye ng'era baleese ono okumujja okutandika okugenda bagenda containinga people power nga bakola obuvuyo bwabwe. Ekyo nno saagala kirwako nnyo njagala genda ku kirala tulabe ki engeri gye tukwasaganyamu ensonga eno. Ensonga endala yiino. Olwokula Sunday entera okubeera ne program gyenkola emmengo naye ejja kubeera nesimu ebona afuna eddoboozi lisobola okukola video 2 olunaku lwenkya simanyi kuba eddoboozi mpulira lisaakaala. Naye before nga sinatuuka eyo njala kutegeeza bannayuganda nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda njala mbyetegereze bulungi. Mubyetegereze. Njagala musooke mumpulire bulungi nnyo era muwulirize ensonga eno. Njagala mutaginge omwami gwe bayita Edi Mutwe. Njala mutaginge akakiiko konna akatwala security ku kitebe kyaffe kya people power bulungi nnyo mubategeeze nti waliwo ensonga egenda maaso wano. Era mumpulirize bulungi nnyo buli muntu ali ku video kuno. Manyi mulaba. Mukulu Edi Mutwe n'akakiiko ko aka security akatandikira ku gate munda n'okutambuza omukulembeze. Waliwo mission gye tuyita eya provoking with the intention of crossing our headquarters. Waliwo mission eyogezaako okuprovokinga abakuumi ku kitebe kya people power n'abagizi baakyo okuleetawo olutalo ekiyinza okuviirako okuggalawo ekitebe kyaffe. Ekyokulabirako ekyenkukunala. Omwami Andrew Mwenda bwe yabadde ava ku terefayina gye yavuddeko yazze agamba nti asiba ebyobugagga bye. Singa atuuka ekamokya ne batamukuba ajjako ebyobugagga bye yatuuse tewali yamukutteko. Ekyo nno badde bakimanyi nti bagenda kukola akavuyo Mwenda mutuuseko buvune baggala ekitebe kyaffe. Information gyenna okuva mu nsonda ennekusifu n'okuva mu bintu byonna byagala okukola. Mission yaabwe yakwagala kuggalawo kitebe kyaffe mu ngeri yonna esoboka. Agamawulire gemuwudde mbu simanyi Mwenda ali positive mu bya COVID-19 agamagezi tugenda twagasalidde dda amagezi. Tetulina budde bwo oyo agenda fire mu firimu ye. Kati information gyennawe refresh esoma bweti.
bana abantu bagala kutandika kusindika bantu baabwe betumanyi tutubadde tubahetingire ebbanga ajje atuukaawo abaana baffe olwokuba bamanyi nti babadde balumba Kyagulanyi babakoleko effujjo mu kubakoleko effujjo olutalo lubalukewo bwe lubalukawo automatically police egenda kujja esiningeko ekifo ekiggale permanent etere kuddamu kukiggula. Eno message njagala egende eri abaana ba People Power mwena abeera ku kitebe. Njagala kubasaba bw'oba toyina mulimu mutongole gukulese ku kitebe muganda wange mwannyinaze sigale waka. Ekitebe tukirekere ba officials tukirekere n'abyokwerinda abaliwo. Tuwe omwaganya ebyokwerinda bya People Power bibeerenga bikondakitingibwa bulungi nga tetufunye buzibu buno wammanga. Ekisooka bo bennyini bajja kujja n'obukundi bwa wabayaayi obugenda okutandika okukola entalo nga mmwe temuziriimu. Nkiddamu bajja kujja n'obukundi bwabwe nga bwambadde uniform za People Power n'enkofiira batandika okubakolako effujjo baleeta obuzibu. Information gye nfunye eriyo abanene ba serebu abaluubirirwa okujja ku kitebe kya People Power mbu bakimye kaadi. Ne mu kukima kaadi bagenda kujja n'obubinja bwabwe nga bwambadde engoye za People Power. Butandika bwana babuze ebuzo kimbi biri nga tebabiddamu batandika olutalo. Ku lutalo kwe kugenda okuva obuzibu n'ekitebe bakiggale. Nga mbanene bano mujja kuba muyinza okuba mbala mu Beyaro Gahare, muyinza okuba nga ne Bebe Kulu atuuse, muyinza okuba mulyawo nga ne Kenza atuuse kubanga ne Kenzo mission naye agirimu ey'okwagala okugazisa ekitebe kyaffe ekya People Power kubanga ne lumu sobola okuveeyo najja n'agamba nze kukima kaadi. Mu kukima kaadi abaale bamugamba wavumye Bobby tegenda kukkiriza wano. Jukira Kenzo is a street boy nganze. Wagenda kuba olutalo olugenda okuvaako obuzibu baggale ekitebe ekyo kubanga eno issue eri ku tebo ya iso semwayi ne eso ne mu State House bakyagala nnyo. Nja kusaba abantu monna please mbasaba n'obuwombeefu bw'oba tolina kikutwala ku kitebe ku lunaku olwo tegenda leka abasekyuta ab'okwerinda babeere ku kitebe ekyo. N'ekira njala otegeeza akakiiko aka People Power Executive tusaba mukolere shuffle ku bantu abali ku reception yawo nti mu security system tosobola kuleka muntu mukozi ali mu security kubeerawo mwezi ku mwezi n'amala emyezi ebiri wagumu ng'akola ku kifo kyekimu. Twetaaga oli shuffle oba shift. Omuntu akola ku Monday mpaka lwakubiri aveewo wabeerawo olwokubiri mpaka ku lwokusatu mpaka ku lwomukaaga mubakyusewo. Si muntu okukola kuva ku Monday mpaka ku Monday muntu w'omu. Awajja kubeerawo security breakage. Wajja kubeerawo security breakage n'ekintu kye tuyita okuba nti basobola okufuna influence bwe baba bagadde okukola ki okujja okupenetrating okuyingira through our system. Mbadde nsaba tufune abantu bannakyewa nga basobola okukola ennaku 2 ne bavawo ne bateekawo abalala kubanga bano abasajja bana bamanyiza amaaso kijja kubangulira nnyo okujja okuyingira n'okukola effujjaawo olw'ensonga baba ina contact nti in case waliwo omuntu akoze effujjo ku lunaku ABCD tujja kutandikira ku muntu yabadde ku bench ku ssaawa eyo tumbuuze ono yakoze effujjo on which ku nsonga ki era tutandikira ku bantu baffe bennyini kubanga already tuba tumaze bakyusa ne kasatu n'abalekawo abantu bamwe okola from Monday to Friday tebakyuse wajja kubeerawo security loopholes mu system nejjo nakyogedde. Ekira kyenzako kiri bwe kiti nja kusaba akakiiko akakwasaganya akagaba ID zaffe nga bwe twasabye okusaba kwaffe bannayuganda bafuna tubagamba nti banne tusaba ekimala newankubadde twagala nnyo enkyukakyuka n'okwagala abantu abangi. Kino nkiddamu omulundi ogwokubiri bannayuganda basabye nti okowala obuzibu n'okowala ebigambo ne diversions ezijjudde gavumenti ya President Museveni tusaba teri muntu wa NRM yenna addamu kufuna kaadi ya NOP. Ekyokulabirako kyazze bulungi nnyo lwakuba nti yazzo kikola omutwe gwo munafu nnyo. Bano abantu baasoma balina PhD naye reasoning capacity kyeyitula amagezi amazaale matono nnyo. Ramu wabali 0.5 GB RAM bategeera kitono nnyo. Yensonga kibaga nti kizibu kyangu nnyo okusoma n'ofuna diguli ne bw'obulwa amagezi amazaale ebiseera ebisinga olabikanga omugwagwa omutooletoola tasobola kutoola. Bw'otunula ebikolwa omukulu Andrew Mwenda Mbega Sipayo yakoze byamulabisizza nti okusoma just kuyamba buyambi kuwandika na kusayininga naye ng'entegeera bw'oba oyina ya munguuba osigala oli ddandala era oli kataala. Mission eyamulese yabadde empanvu niye yagikoledde mu lunaku lumu ekitegeeza nti bano balowooza baboosa. Gwe nojja okusipayinga ku kintu kyobadde olina okukolera emyezi 6 n'okikolera within 1 hour oba n'okikolera within 30 minutes kiba kitegeeza thinking capacity yo eri wansi nnyo.
kitegeeza ki tulina okumakinga sure nti tetuddamu kukola nsobi wadde twagala nnyo bwagazi tulina bungi. Please njagala bawo ekyokulabirako. Omuntu yenna nga oyagala kaadi ya NRM ofuuke member balina protocol mwe bayita okufuna kaadi eyo. It's not very easy to penetrate through all security details of the NRM secretariat and you go and you register yourself. It's not easy. Era ne bwoba oyingidde mu secretariat eyo tosobola kusukka gate esooka n'osukka ey'okubiri n'otuuka ew'omuwandiisi n'otuuka okubuuza ebibuuzo. Kizibu nnyo okufuna kaadi ya NRM nga tebakumanyi. But why is it that it is so easy? Our NUP party is so easy to be penetrated. Omuntu within the minute of time najja nayingira na registeringa nafuna card na walkinga away natandika n'ogenda ggondo okukola ebintu by'ekisiru. The system must be changed. If someone of high caliber, the Twitter VVPI, call an appointment before nga batebanajja ku kitebe, those so VIP politicians before they come basoke call an appointment nga tebanajja ku kitebe to verify them oba basandira okujja oba tebasanira kujja. Bano ba individual betumanyi bantu bafa babulijjo nga bazze kuluna kaadi nga tetubamanyi bulungi, abo bo tetubalina ko tabu. Ne bano ba VVIP simanyi va mu DP va mu FDC va mu NRM, please watekewo protocol gye kye tuyita scrutinizing. Si muntu kuveeri nti ennyumba yanakiyombekedde olunaku olusoose nojja n'ofuna n'okola ebintu. Mugende mwebuuze ku organization ndaba ku parties ndaba zikola ebintu. It's not easy, as in easy and simple to penetrate into any political party with immediate effect. So let it be the example and let it be the last what? The last time kino kwapeninga kubanga Museveni tatudde ebintu byagala bisinga obungi yagala byononese, tayagala bintu bitudde, yayagala bintu byononese. So wenjo basabira mwenna bali ku kitebe tukyusemu means no tugende maaso. Naye nga ekyabantu abajja okukola olutalo ku headquarters bangi nyo bategesa bajja okukola olutalo. Nja kubasaba temugezaako kuwa muntu yenna lutalo. Bemba mwagala NUP, bemba mwagala people power. Omuntu yenna akola olutalo, please ate mwemba mukubira police. If someone resist check up, if someone aganya mateeka, omuntu ombuuza nti kyekimulese n'agaana, please with immediate effect tofunya ngumi tolwana na muntu. Gala gate kubira police simu ejemujje. Don't engage in any physical fight with someone. With due respect, don't engage in any physical fight with someone. Kubanga it's their mission on table. Eya Mwenda yafudde bamwe ekimule ekyemirembe n'ekitangala afe yafudde bulungi nnyo, but bana abajja abali ku mission ey'okwagala okugula olutalo. Please temwengaging mu physical. Temwengaging mu physical battle with those hooligans kubanga be mission yabwe balese bagenda ko bagala kubagula ko lutalo. Temugeza. Era mbadde mbasa omuntu yenna atalina appointment anakyagenda kukola, please tojja ku kitebe sigale waka. Ekyo nno nga nkimaze njagala genda ku nsonga endala. Njala kutegeeza abasirikale mwenna, njala tegeeza abapolisi mwenna, njala tegeeza aba civil servants mwenna abawangalye mu ggwanga lya Uganda. It's high time to work before it's too late. Yesterday, as I was watching NTV Akawungezi at exactly 7, President Museveni ordered with immediate effect a company which was cross-checking NSSF in books of account, as in to check whether NSSF is still having the money for those people who used to say that to save money on NSSF. With immediate effect, President Museveni ordered that company to stop with immediate effect investigating on National Social Security Fund. What does it mean? A mere president okubanga aina powers ezisuse mukino ntegeeza kinja kusaba banna Uganda ng'oli civil servant okola mu government, oli public servant
okola still mu government, oli public servant, okola mu company y'ewannannyini oba mu kitongole ky'obwannannyini nga bakuggyako ssente zo eza saving baziteeka mu NSSF. Oli wa UPDF, oli wa police, oli wa prison, njala bategeeza officially ssente zammwe mu NSSF teziriiyo. Sente zammwe mu NSSF teziriyo wadde single coin, mulaba kizimbe ne account nkalu. Sente bazibba batya? Sente batuka President Museveni ne family ye nga basindika bu chips obw'abantu abali mu family ogenda okukimanga sente mu NSSF. The likes of Salimu Sare, Andrew Mwenda, Muhozi Kanyerugaba, Kaindo Tafire, Eri Tumwine, bonna nga bagenda ne bu chips order from above nga bawa sente okuva mu NSSF. Tebakomao, the likes of Amama Mbabazi, the likes of Samu Kuteesa ne batuuka n'okuteeka program ez'ekifere mu NSSF okugula ettaka ly'empewo. Kino baakituukako oluvannyuma nti ekitongole kya NSSF kyandibadde nga kiri independent, nga kiri under the Ministry of Labour and Gender. President Museveni n'asalawo bakiteeka Ministry of Finance gya controlling direct olw'ensonga asobola okulagira sente baziggyemu NSSF baziteeke mbibaagala baziconverting. Kino yakikola ng'akimanyi bulungi nti asobola okuwa commands mu Ministry of Finance direct nga tana gwe yeebuzizzaako. Kati kino government oba akakiiko akatwala NSSF ne kasalawo nti NSSF eno erina okubeera independent. Era bannannyini kittavu ne bagamba ne bakola point bagamba nti omuntu yenna ng'afunye ekizibu kyonna eky'obwebange obulema obubadde obutaliisi bweyagalire asobola okusaba ssente ze okusinziira ku mbeera gy'alimu. Ekibuuzo okusaba ne bakuteekayo. Parliament ngebyeko President Museveni ekyo ne bakigaana. Ne baddamu ne basaba ku ne baga nti omuntu yenna baweze emyaka 45 ng'alina ekizibu kya ssente oba mulwadde still bamuweka obitundu 2 ku buli 100 ku ssente ze. President Museveni still n'agaana abantu abo obawa ssente. Ne kiddayo ku myaka 65 ku 7 w'olina okugirayo ssente ezo kubanga bakimanyi abasinga obungi within the process mufa. Kiba kizibu nnyo okulondoola ssente za NSSF zituukako nga tolina muntu akumanyi. Kyekisooka ekyokubiri. Kati Saga bwe yava wawano baddira omukyala eyali mu Ministry of Finance era nga yakwasaganya NSSF, omukyala Zoe Bakoko Bakulu agenda okulaba nga NSSF efuuse supermarket. Buli muntu yenna byalugahaba byakutaaga byakuneeni byakuki yenna ajja buzimu NSSF ng'asaba ssente nga bazimuwa ezitali miliyoni emu ezitali miliyoni 2 in baluke in billions ssente nga bazitwala. Omukyala Zoe Bakoko Bakulu n'agamba nze omukyala omulugwala eyasoma amateeka n'okubala ebitabo sijja kubeeramu ono vulugo. I rather resign. Yagezaako ku resigninga several times ne bamugaana. What she did bwe yafunamu olungubanguba olumukkiriza okufuluma ebweru bwe yagenda teyadda. Era yadizaatinga omulimu n'agusuulawo. Kati yafuuka refugee ali mu USA. At one time, Dr. Saksali munda Uganda omukukutivu nnamawulire akola ku Voice of America naye ng'erina ekitebe kyayo kikulu mu America. Yayita omukyalo no gye bayita Zoe Bakoko Bakulu yaliko minister, yaliko mu finance n'okubanga yali akuli ekitavu. N'amuyita n'amugamba maama, kiki ekyakujja mu gavumenti ya President Museveni ekyatuuse okudduka? Omukyala Zoe Bakoko Bakulu yagamba Shakshali ekintu ekyamujja enviri ku mutwe. Yamugamba, if you know what is taking place in NSSF, you won't believe. Yamugamba singa omanyi ekiri mu NSSF, you won't believe. Sente bazijjayo ne bazitwala nga baagala in billions ne bazitwala. Abaagala okumanya ekituufu ekiri mu NSSF mugende ku YouTube oba mugende ku Voice of America ku YouTube channel yayo mule minister obyo yayogera kubanga yadduka tasobola kudda mu Uganda yaba exposinga kubanga yabagamba NSSF mula kizimbe ne sente bazibba mudda. Kati waliwo ekitongole kyali kitaateekebwa nga kiri private kiri under NSSF kinoonyereza ku mivuyo n'ensimbi ezibadde zibbibwa mu NSSF n'enkola y'emirimu gy'ekitongole kya NSSF. Ekitongole kino kibadde tekina even report na kunoonyereza amarufuna report agiyitamu n'amanya loopholes ezirimu oba n'amukwata n'ababbi be.
ye kennyini n'atulula report tagisayininga era tababulira resolution tabulira na outcomes olufuna report ng'agitulira nga kiwedde kati ndowooza bagenza okulaamu report sofe zaakatuuka ku mmeeza ye nga ziyinza omukwasa kyeyagambye with immediate effect okunoonyereza ku NSSF kuyimire with immediate effect n'ekitongole kibadde kinyolosa ku NSSF n'akiwererawo mbagirawo ekyo ne kigenda kitegeeza ki abantu bonna abadde basaba ssente ku myaka 45 n'abadde bafuna obuvune nga mukyali ku myaka bito temugenda kufuna ssente kubanga nesiriza mu NSSF teziriyo ma neya ne a mie you are working for nothing and your savings were already taken out of your accounts by the mafia so okyali mu government okola kimanyi toyinayo saving okaddiira bwerere okyali mu public office okola kimanyi okola toyinayo ssente n'emu oli mu majje omaze mu myaka 2 togenda kufuna ssente zo NSSF teziriyo oli mu police ssente ziri mu NSSF ziwa saving teziriyo oli mu military oli mu prison ssente zammwe teziriyo abasajja bazibadda whoever wish to get the evidence of this information please visit Voice of America or visit YouTube video ya Zoe bakoko bakulu jeri she will explain each and everything to you ne sagala okabe sagala okabe yavuddeyo jonanga nti ekitongole kibadde kikunoonyeza ku NSF with immediate effect nkigadde kitegeeza ki tewali ssente kati mwe polisi n'amagye olaba ssente zammwe z'abazalendo z'amagye abazikuŋŋanya ze babajjako monthly ngeza saving ebizamba mbagye zennyini bazibbira within the system billions ne bazitwala what about eziri mu NSSF nga bamanyiko mayitire gaazo zonna bazibba police ssente zammwe bazibba zonna bazitwala ziri mu ssako zammwe teziriyo amutuuse n'okwewa obutwa kubanga ssente zammwe bazitwala police mulina okudimaninga rights zammwe amagye mulina okuba nga mulina ennyumba emusula nga ziringa ennyumba z'ebugolobi kubanga amini bwe yali azimba ennyumba ezimu zalina kubeera mu magye na police quarters what happened to the police quarters in Kibuli and in Sambia Naguru Mboya Barracks what went wrong shelters z'abamagye zalagaluddawa musula mu inipoti mubonaabona abasajja bali mu kulya ssente bazimalawo lwaki temwega nti tuvudde mu nsi tuve mu nsi tukukwatagana ne babasivili tutandika okulwanyisa abasajja bano Can you imagine yalerwe Janet Kataha mu 7 ne banetta kabali ediza ne balitwala Uganda Royal Corporation ete kyaliwo it's just chwani Bishute mu kimwagala tukibagambe Polisi buli muntu alina okufuna ennyumba ekisooka wa police oyina okufuna ennyumba ekitono nnyo nga ya rooms 2 ekisenge ne ddiiro ng'eri self contained by law oyina ogifuna ng'ate osula mu barracks bw'oba oyagadde ng'ogenzeko kukyala waliwo wa police alina ennyumba nga self contained ya rooms 2 ekisenge ne ddiiro taliyo system bagitta musula mu uniport mulinga mbuzi waliwo owamagye oteekeddwa okuba nga ofuna omusala wakati w'emitwalo 8 ku kakadde ne wa private mugufuna owamagye oteekeddwa okuba nga osula mu nyumba z'ebugo mugende mulabe amagye g'omu America engeri gyesulamu amagye agasinga obungi mu nsi yonna bagazimbira ennyumba nga bugolobi flats nga muziraba oba Buganda Road flats zona nga muziraba oba Naguru flats wezaaliwo ze nyumba ze balina obazimbira kuba Minia Road yali azimbe zimu eziri what went wrong and who took those houses bana abanyampi babitwala ngenze ku message esembayo kubanga sade wakujja leero message esembayo egamba bweti mumpulirize bulungi nnyo
olwokuba olw'Sunday tulokola video ezikwatagana n'emmengo naye this message njagadde njibalekera olwaleero. Mbadde mbagamba lunye nti President Museveni ne banne balina oluko olusaanya obwakabaka bwa Buganda n'okuswaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri nga muwakana. Njala bategeeza nti ow'ekitiibwa ennyo mutabani wa Sir Edward Muteesa nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ali mu buwambe. Era ng'essaazi zino takkirizibwa dde okutambula dde okweganyanyiza mu Uganda n'ebweru w'emitala w'amayanja. Tubagamba lunye nti omuntu gwe bayita VIP oba omuntu gwe bayita omuntu ovunaanyizibwa mu ggwanga abeerako n'abantu abayambi abamukolera emirimu nga tasobola kulabika mu public olw'ekintu kyonna ky'abayagala. Kyazze surprise President Museveni mu kamanyiro kaaliko n'okumanyira Abaganda the extent Kabaka otandise omufuula w'ebigere. Ssaabasajja Kabaka passport ye yaggwako abadde ayagala kulinywinga passport ye. State House ne Migration bagambye nti Ssaabasajja ayina okwapiaringa in person in public to apply or to renew his passport. Mu history wa Uganda omuntu gwe bayita VIP abeerako n'abakozi oba abayambi abatambuza ensonga ze eza paperwork, kusaba visa, kusaba passport, kusaba biki kutambuza paperwork. Ne mu Buganda teri kabaka wa Buganda yali agenze kusaba visa ku embassy yonna. Byonna abakatikkiro yabikola oba bakungu b'emmengo. Lwaki Charles Peter Mayiga Kalooli watuuse okwagala okuswaza Ssaabasajja Kabaka n'okuyisa President Museveni mutuuke n'okuba Ssaabasajja mawulire nga muga mubukedde mu New Vision mu Kabaka is supposed to appear in person ogenda okupplyinga passport ku migration. Charles Peter Mayiga okola ky'emmengo. Namwe abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda bali mu Vision ne Bukedde TV ne mufulumya amawulire. Mbu Ssaabasajja mugambye agenda appearing in person. Mwani mulabyeko mu public nga people now. Kabaka alabika ku mikolo. Kwe tuyita okuba nti asiimye alabikeko ku mukolo. Ne mugamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kutako kutudde bite byonna. Ajje appearing in person ajje renewing passport. This is too much. Mayiga ky'oyagala ojja kifuna. In plenty, ojja kifuna in plenty. Kabaka diplomat ayina abantu basobola omukolera ebintu byonna nga talabiseeko. Wali olabyeko President Museveni ng'agenza okusaba passport ku migration. Wali olabyeko Prime Minister ng'agenza okusaba passport ku migration. Wali olabyeko Minister yenna ng'agenza okwapiaringa okusaba passport. Oba Vice President. Ne Kabaka diplomat tateekeddwa kwapiaringa wantu wonna kugenda kusaba kintu kyonna kubanga alina abakozi. Lwaki Mayiga otuusizza Buganda ogifuula nti yabigere? Kabaka jasimbira yini ya passport ku ttaka ly'abajjajjaabe. New Vision mu busiru wa mu butole n'abasajja Abaganda abakazi Abaganda ne mukuba eggulire mu Kabaka is supposed to appear in public okujja okukima passport because order from above mwagala kuswala Kabaka mumufudde a normal person a lay person. Mayiga okola ky'emmengo. If you manage to launch your Tafari fake book of accountability, you fail to go to apply for Ssaabasajja Kabaka's passport. Okola ky'emmengo. What benefit do we earn from you, the so-called land person? Okola ky'emmengo. Era how dare you oleka Ssaabasajja okwapiaringa mawulire nga bamukubamu eggulire ddamba. Kabushenga ogamba mboli mukungu wa Kabaka simanyiya kuwa n'erinnya. Omusajja omukulu gwe director era gw'obulya guli kyerifu nokkiriza omuntu gw'oyita yakuseza mu Buganda gw'oyita mukama wo ne mufulumya eggulire limu abusing at that extent. Ssaabasajja Kabaka manyi buno baka bugenda kutuka ko ngenja sinatuka ku program y'emmengo. Abantu beekengere. Sibu ya kusekera nti aba akwagala.
si buli ntugowa ekitiibwa nti akukoledde aba akwagala. Musajjawo Kabushenga goyita musajjawo bw'abanga yasobodde okuleka eggulire nga livudde mu State House likubibwa batuuka okuswaza oyitaba musajjawo kubanga bakolagana ne Charles Peter Mayiga on state mission to destroy Buganda. Mugende mugasoma muleje gali. He was told to appear in person to apply for his passport. Mu Bwakabaka otukaka lya Buganda. Ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda nga n'ebite byonna ku bitudde. Passport office ko ddettaka ly'abajjajjaabe. State House zombi ku batudde ettaka ly'abajjajjaabe. Wali obuddeko Kabaka kyagenza okusaba olupapulo ne wantu wonna Mayiga. Twabagamba kyangu nnyo omuntu okujja mu kitundu kiringa ng'omuntu okuva mu kyalo kyangu nnyo okuva mu kyalo n'omuntu omujja mu kyalo si kyangu. Bano abantu bajja okufuga Uganda naye empisa zaabwe n'obulombolombo nekko bibalemeddemu n'obutategera wadde basomye bagezezaako okusoma naye obutategera bulemeddemu. Bagamba akakyama mamira bw'okagolera sitiru kamenyeka. Bano abantu bafuze Uganda naye kibulamu. Buba tosobola kumanya bulombolombo na bwanno bwakutukira mu kitundu mwotudde oba otegera lunaku ki. Olaba ffe tuli ku mawanga naye omanya nti ono takyagala kino akyagala ekyo takyagala kino n'okimanya nti olina kigonda banja kikunyigiriza n'okigondera gwe n'otamanya nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bantu abakukunavu mu Uganda atasitukira muntu yenna okujjako ng'asimye okulabikako eri abantu be n'okuba olupapula mbuka abakaba mulagidde ajja kime passport in person agenda applying a passport ku ttaka ly'abajjajjabe. Mayiga launching akatabo k'ettaffaali mitubi ekisino oyita abasajja abakulu Baganda ne bajja nabo baapiyalinga ne basoma na moni Kabaka bamugambye agenda applying a passport. Gutusinza Ssaabasajja era gutusingidde ddala olw'okuba nti abantu bonna bakwetoolodde bonna nkwezenge. Basekera ayengezza amazizza bamuddusa oba bamudduka. Gusingidde ddala twetondera Obuganda eri abatamanya ngamba bali emmenga bateekebwayo okuba nti batuuse okujolonga Ssaabasajja Kabaka okumufuula ow'ebigere atuuke okulabikako mu ofiisi okutandika okwenoonyeza empapula z'ayagala okuba nti zimutambuza ogenda okufuna obujjanjabi. Kino n'okiswaza. Kuga okuswaza kuvudde mu mwede musibira mwagala muswaza buswaza kati. Sagala kusukka wano okujjako okwagaliza bannayuganda mwenna emirembe n'essanyu na buli kimu mwekuume. Ekirala buli muntu alina bodaboda y'essaawa zino ng'obadde waakagigula nga mpya givuge mu budde obw'emisana tosukka wotayina genda kubanga omubbi wa bodaboda bamutadde kitatta. Mumpulidde bulungi buli munnayuganda alina gy'oli ng'olina bodaboda empya please time ogivugira gikyuseemu mudde mwange waka kubanga abatemu babatadde mwabategedde babatadde. Ekyo nkibagaye bulungi nnyo nkibe explainingidde bulungi nnyo omulimu gwa bugenda kuddamu njagala mubeere bantu bakakkamu saagala mukole fujjo ne main especially ku kitebe kyaffe please mbasabye temukkiriza muntu yenna agenda kuleetawo kacyankalano kubanga kyandiviirako okugazisa ekitebe kyaffe. Ekyo kyo mukiwulidde bulungi nnyo. Ekira kyensabye abantu bonna abali ku kitebe please wabeerewo protocol gye tuyitamu ey'abantu abajja abeeyita ba VIP oba public figures ababaze okukima empapula nti please basooke kufuna protocol balina okuyita okugenda okukola ebintu ebyo. Mukama wange oba muganda wange Edi Mutwe wonna woli nkutumiddeko mining about this business eya security n'okuba nti abantu bonna baffe bakola ku by'okwerinda mubabuulira balime kuba nti bagwa mu ntata y'abasajja bano bukodyo buwanvu nnyo bakoze naye tujja biyitamu ffenna tulabe ntubikwasaganya buli wamu. Nze okubakako ngenda kukendeezaako kuba kati essaawa tugenda speedi nnene nnyo.
emmotoka yavudde kati mu kubanga tuvugisa ekimama katuvuge kapaalo oba tunasigaza mira oba empira ginasigalako simanyi tugenda kubanga tukola ki tugenda kubanga tutambula naye nga maliriza video eno nja kuddamu okutumira ku bantu bange bwenna abawangalya mu kibuga Bangalore ekya India that is Karnataka abawangalya mu Canada America USA abawangalira mu Europe abawangalira mu Africa abawangalira waka mu Uganda nentumirako ne mwanyinaze Maria Pinto owe kansanga ndi kutumiddeko nnyo mwenna batumidde mwenna baganda bange nabulira video eno mwenna batumiddeko sijja kumenya se kinombe sobodo kumenya kobewo nenga buli omu mwebereremu twagala Uganda yafenga ya mirembe sijja kulwa kwekyo na yenze maliriza video yange tusinkana na kurencha probably before nga sinagenda njara kugamba ebisera bisinga sagala nnyo kulumba muntu nga talina nsobi gyakoze ekyo sikikola njara kusaba muganda waffe kubanga stilo kyali muganda waffe Edrisa Musuuza wameza amalala bakama bakutuma okukola ensobi nete kikujjako tosigala oli muganda waffe eno message yange esembayo nakuwadde saa mukaaga okujja okwetondera Kyagulanyi Robert Sentamu oganyu kikola sikunenya bigambo wayogedde kuba babikutadde mbuteesi naye oli muntu mukulu asobola okweyiza njera kusaba nga sinakukola mu video gye nakoze nti open roof madde nkusaba oveeyo weetondere eggwanga okwetonda kintu kitono nnyo nga sinajja full board information gye nne tajja kuleka bwomu tegenda kuleka nga bwoli bobo kimanyi oyina emivuyo gyobadde bwenyigiramu all along nga jonna badde ogimanyi gyobadde okola in personal mu darkness ne mu light njirina wano kati before nga sinajja ebintu ebyo byonna biyinza n'okuswaza mu public nkusaba genda okole public apology weetondere muganda wa Robert Kyagulanyi Sentamu kubanga mugenda sigala mu Uganda nga bana abanyampi bagenze nkiddamu Eddie Kenzo information gye nnina njagala otule mu kitanda ky'omanye nti ebintu byewakola nga mu nzikiza ng'otandika okuyimba mbirina wano abantu boyisiza obubi mbalina wano ne information ebakwatako ebintu byewakola ebya Sodoma ne Gomora ne bwabikola nabo mbalina wano nabamu baana bakulya mikono gyange eno nkuwa warning sikutiisa naye nkuwa warning bobo wamanyi wenyigirako mu bikolo byakalogo kalenzi ojje ku senior music obeere superstar nga ne giwabikolera omusajja tewamusasula please I warn you with immediate effect wetondere Kyagulanyi before tomorrow if you don't so I'm going to expose you nze sina kyenfiirwa sikusitya losi nga mulimba lusikola sitya losi nkubulidde ku some of the information gye ninawo nkondereko katono what happened nansana ebyo bimanyi bulungi nnyo byonna mbale mukola mu football academy nkusunirako busunizi just kujirayo nkusunirako busunizi just otegere nti kyenina kika nnyo if you know omvuka gobaita ogutu ng'omumanyi bulungi nnyo mission gye wamuwa naye ng'omumanyi ogutu omumanyi bulungi nnyo please vayo wetondere public before it's too late wetondere nkugambye saagala kulumba singa wetondera Kyagulanyi information jagisaanyaawo but if you make a mistake by tomorrow saa mukaaga nga tokikoze whatever comes to approach you tonenya nkugambye ekintu simple logic nkuwaddeko ku some ku information gye nnina ng'ate biri ebintu biri physical wabikola obimanyi saagala biteeka mu public nze nkola research wange ne muteeka wano kubanga na information ekwatako from A up to Z njala kuwako ekintu kimu kyenkuwambye bw'obanga omanya ogutu ne ku kadibe wamulangira ali kuno ng'omumanyi bulungi mugamba omusajja ayogedde ebintu ABCD naye akugamba genda weetonde bwe weetonda ekintu kino nkireka bw'ogaana okwetonda open roof loaded ngenda kukuba oba ova mukali by the oba ova mukali n'ogwa I don't care kuba nange sikula losi nkusuneko n'ekirala bw'ovudde ku kisaawo hoteri kigi wabaddemu
all along gyobadde mu hoteli gyobaddemu up to today hoteli ki wabaddemu biki byewakozeeyo na biki byobadde odiringa mu hoteli eyo nkuwaddeko just a simple ekimala empaka tojja kitegera nenze nkuwaddeko just nkusunuliddeko obusunuzi oyinza okuba kwoli oyinza okuba toliiko naye mukwano gwali kuno ku video akugambe omusajja agambye ebisi nkuwaddeko just key points ku bintu byennina ng'ate okimanyi obimanyi bulungi nnyo byonna public tebimanyi singa naabireeta the world is going to blue nze sikola losi bw'otakola apology before saa mukaaga ez'enkya ez'emisana lunch time nga tu approaching lunch time ngenda kukuwa level oba ova ku flat n'ogwa it's up to you nga stress zikuyitiriddeko ze kati nnyunyuse ngenze tusisinkane enkya bimaze nze singa naakebera ku mukutu nga tokoze apology likyagulanye ngenda kujjayo byonna byonna biwakula mu nzikiza ng'ojja ku feemu ebintu byewakola mu nzikiza byonna n'emisana n'ekiro wonna nkuwaddeko sampo oba kwoli oba toliiko nze sikola loosi ate baba bantu banga bambikenze kuba bo baagala byonoonese babantu baagala byonoonese era oba olebaga nti bambikenze teweetonda baagala byonoonese kuba baagala kumanya what happened baagala kumanya but si kyenandibadde njagala kubanga video nja jikola mpite hamu za olibao yakutolako omukazi mpite mukazi worema mpite buli mwana yenna footballer mpite abantu be najja nankumbi bonna kugundi mpite abantu be Lubagala odi Mengo Kisenyi bakuli nankulabye kukesa paka kukadiba eri mayuni ku swimming pool gye twakubiranga omupiira mpite abantu be nakivo Kampala bonna basere bonna mbayite ku video babeereko nze nkwanike ngende bwoba ekyo kyotoyagala nze nkubuulidde which sijigaba from nakuwadde okuva ku misana kugamba misana sinakulabako nkuwadde enkyapa kasaamu kagabo kigaana for God and my country zijja kwabika emipiira bane batadde mukama abasibu mukama bankumira atakumira mpeera ebisigadde bino tujja bikwasaganya mukama bankumire nze ngenze oba asobola omulagako ku kifaananyi kino akimulageko mulage ku ekyo ekifaananyi ayinza okukira n'akyetegereza bulungi ekyo ekifaananyi ayinza okuba akimanyi bulungi ne hisitole waakyo nsooke musampulingako mayinza ensooka kusampulingako emu ku bifaananyi biibyo nsooka musampulingako emu ku bifaananyi ng'ekyo nsooka musampulingako bulungi kuba mayi mujja bimuweereza bibyo so bw'oba omanyi hisitole w'ekifaananyi kino bw'omanyi hisitole w'ekifaananyi kino Kenzo naye nga tekirabika bulungi bw'omanyi hisitole w'ekifaananyi ekyo jangu wetondere Kyagulanyi sentamu jangu wetondere Robert Kyagulanyi sentamu ng'obudde tebunnakuyitako nze nkuwaddeko justice sample kukulu ku bye nnina mu archive yange kati ngenda kutambulira aluminium okutambulira zinc kujja kumanya kye bayita chemical mbatadde